The newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, gwe mukutu kwoli agera maaso n'okubeera nga ate yiyo tegoberera olweyo luyise ku Next Media abakozi yabawererako ddala nga mukaaga bagenze maaso n'okubeera nga bagobwa nsonga ki ye batutte ate era Bobi Wine influence eyongedde ogenda maaso n'okubeera nga ekaabya bangi waliwo n'abagobeddwa emmengo ku BBS telefayina nsonga ki ne bagobeza bibi nonno byonna ngenze maaso n'okubeera nga ate mbikuleetera omukulu amanyikiddwa nga Resignation Bisekezi akulira oludda oluvuganya mu Parliament yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga awa obubaka obuyozaayoza abeene Ssaabasajja Kabaka Cuucu Magulu Nnyondo ate oba oliawo amazaalibwa amalungi okutuuka ku myaka 7 egy'obuto. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera video eno soko gimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga nkusaba gwe yakusooka olaba ku videos zaffe zino ogende maaso n'okubeera nga mwanattu osubscribinga kona mukagamba osubscribe omale onyige mu kadde okajje mu personalize osemu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna zetuteekayo oba amawulire gonna ge tugenda Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. maaso n'okubeera nga ate tukuwa kansooke nkuwa n'ebigambo bya Resignation then tugende mu bakozi abagenze mu maaso n'okugobwa ku NBS TV. Ayi bene ntwala omukisa guno okuyozaayoza kutuuka myaka 7 twebaza omutonzi olw'obulamu bwakuwadde obukuumi byakuyisizaamu ebiyitirivu tumwebaza olw'okukuuma nga okulembera Obuganda bw'olamula Obuganda. Twala omukisa guno nate okukwebaza okusiima nate ku mulundi guno okuteeka essira ku nsonga ez'ebyobulamu naddala ffe abasajja okwetaba mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Ensonga eyo nkulu nnyo ffe ng'abasajja tulina kubeera ku mwanjo okwetaba mu nsonga zino. Tukwebaza olw'okusiima okutulambika bwotyo emyaka gino gyonna. Wangaala Ayi Ssaabasajja. Ebigambo bya Resignation Bisekezi bwe bityo bibadde ate era ndowooza tubifunye bulungi kakati nno oluvannyuma lw'okubeera nga olunaku lwali lwakubiri wiiki eno bakyaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku programu emanyikiddwa nga The Barometer Kasameme era nga Adam Kungu ye yakyaza ebigambo bingi ebize bitambula over the week nti Adam leero tasula tasigalawo kakati NBS emaze okubeera nga efulumya list yino y'abakozi bataano balambirira abagenze mu maaso n'okubeera nga bakwatibwa ku nkoona ne babagamba nti mugende tetukyabeetaaga wano eno banywanyi wabula tubagaliza lugendo lulungi eyo nno gye mugenze mu maaso n'okubeera nga ate mulaga era nno ebimu ku ebyo ebyagenze mu maaso n'okubeera nga ate obaoliawo bibagobya ebyengendo ogenda mu maaso n'okuwa naye njagala tutandike ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Zambali Blasio Mukasa ono nno ye ensonga ze agenze Damaso n'okubeera nga munywanyi agenda maaso n'okuba nga akwatibwa ku nkoona era nga Zambali jjukira nti nno yalaga interest mu kubeera nga ayagala okujja yeesimbewo oba oliawo ku kifo ky'omubaka wa Nansana Municipality ewali musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Musoke Wakayima nga yagala beera nga amujjukira nti Musoke Wakayima naye mwennyini ali ku kaadi ya kibiina kya National Unity Platform kakati Zambali Blasio Mukasa n'agamba nti ewanyu wewaawo NBS jjukira nti Honorable Betty Namboze bakireke bwe yabadde koko ku CBS yabadde ku radio Simba nannyonnyola ensonga butya Zambali yagenda maaso n'okubeera nga afiirwamu omulimu era mbunalukola n'agamba abaana bafiiriddwa emirimu ne Zambali embeera etuuse wano bweti ne bweti ebyo nno nga bigambo bya Honorable Betty Namboze bakireke nga yagenda maaso n'okubeera nga abyogera jjukira nti Zambali yayimirira katuuti n'alangirira n'agamba nti ye munnamawulire waabo abanyigirizibwa kyova olaba ne mu kalulu ke
kawempe embooko zagenda maaso n'okubeera nga ziyitirira. Kakati ki ekiddako eri musajja mukulu amanyikiddwa nga Zambali Blasio Mukasa bw'abanga avuddeyo okwesimbawo. Zambali si ye munnamawulire asoose ogenda maaso n'okubeera nga avaayo n'agamba nti kayingira ebyobufuzi. Abasajja nga Medadis omusajja nga Joel Senyonyi yali ku NTV n'avaayo na resigning nga n'ayingira ebyobufuzi neyegatta ku Kyagulanyi Ssentamu nga bakyali mu kisinde kya People Power paka we batuuse okuregisteringa NUP najja ne yeesimbawo n'ayingira Parliament. Omukyala amanyikiddwa nga baagala Joyce Ntwatwa newankubadde abanupu bagamba nti awo no yatulyamu olukwe kati naye yali mukozi munnamawulire eyakolako ku CBS najja n'akola ne ku Next Media that's NBS n'agenda maaso n'okubeera nga aweerezawoko akabanga. So Zambali si yagenda okuba omukozi oba oli awo asoose okuvaayo n'agamba nti kanjire nange ate nesogge wano eno. Bangi ababaddewo ne bajja waliwo omusajja mukulu ono bangi nnyo abali mu Parliament nga bazze ne bagenda maaso ate n'okubeera nga babeera bannamawulire ne bajja. Lwaki? Nti bannamawulire bali informed ate era n'ekirala nti oba oli awo nti tulaba nnyo ebintu ebigenda maaso n'okutambula mu nsi. Kakati ebya Zambali nga mbitadde wansi tujja kubeera nga ate tubiyitamuko kwoteeka bamuyita Charles Mwanguhia. Charles Mwanguhia y'omu ku abo abagenze maaso n'okubanga olweyo lwera ononno ng'agenda kubeera nga naye ayingira ebyobufuzi yeesimbewo mu constituency emanyikiddwa nga Burahia constituency mu Kabalole district. Era ono omubaka gwatunuulidde okubeera nga ajjayo ye Stephen Kasaija. Kakati waliwo omukyala Victoria jukira nti bano bonna bawummuza Zambali nga bano tebannabawummuza nti public ne bateekako pressure nti Zambali wabalaze interest mu byobufuzi bano ne bano tulaba dda posters zaabwe nga bakyakola. Lwaki? Kakati mu butaswala okwatagala nnyo okuswala mu public olweyo lwayeze era bano bonna benkusomera munywanyi bavudde dda ku TV eno ngenda kubuulira ne baani abavudde ku BBS Terefina ate nabyogere maaso n'okubanga obimanya. Wabula ono omusajja mukulu amanyikiddwa nga Charles Mwanguhia ono agenda wali eri mu Burahia constituency Kabalole district nga ajjayo Stephen Kasaija. Then omukyala waano wanene amanyikiddwa nga Victoria Bagaya ono yagenda kwesimba okuba woman MP Fort Portal City. Then ajjayo Honorable Irene Linda Mugisha oyo gwali mu kujjayo naye WNRM. Then kwoteeka John byakutaga ono nno ajja okubeera omubaka wa Hoima City East MP. Ajjayo Isingoma Patrick Mwesigwa gwajjayo. Kakati owokutaano kubagobeddwa kwe kuli Robert Sechidde ono nno ng'ajja kuwa MP Makindye East era nga gwaluubirirwa okujjayo ye Nyeko Derek. Nyeko Derek munnakibiina kya National Unity Platform gwe baagala okubeera nga ate abajja mu kifo kino eky'omubaka wa Makindye East gw'omulungi angoberera. Kakati ebyo byonna bibaddewo era bano abakozi bataano balambirira bagenze maaso n'okubeera nga ate babakwata ku nkoona era tebakyali bakozi ba NBS we twogerera kaakano oba ne Next Media. Okusinziira ku MD avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza oba managing director waabwe avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti bajja beera nga babawagira buli omu mu kifo kye waali wabula nga tebali ku mulimu bagende maaso n'okubeera nga oba oliawo bawummula batandike ate olugendo olujja ne babaagaliza emirimu n'olugendo olujja okubatambulira obulungi. Alan Cruz ono nabadde mukozi wa BBS Terefina programu ffe tuliko we twogerera kaakano yakwatiddwa dda ku nkoona musajja wattu era nga gakaaba gakomba. Alan Cruz agamba mu bulamu bw'ensi ekintu ky'oteesiganga ye boss wo kuba boss oyo essaawa yonna akuyiwa. Nange nanzijukiza akaseera ke nalimu nga ngenda maaso n'okubeera nga oba oliawo mpayo resignation leeta yange nga nsayininga. Njagala tuwulirize ebigambo bino bya mwana mulenzi Alan Cruz tusooke tubiwulirize katinitini. Teri boss mukwano
ekyo kati nakiyiga teri boss mukwano gwo nti however loyal you can be however loyal you can be ne bw'olikozesa amazima agenkana gatya n'ogamba nebagika sente mugasijja oli ne wajja nga yagala kisijja oli ne bwakola bwati sijja ati kale let me talk to my boss. There is one hard time jojo kutuukamu webeno ye boss ng'ate yitakiraba ekitagenda leero osazeewo okwogerera mu parables kirabika okuba omusajja abadde tebamuyisa bulungi gwe bintu byoyogera oyogerera mu parable njogeranga Yesu bosi we yakuyisiza bubi kati ye bwewamugambye nti ogennambye ekyo teyakwegayiridde muwadde ogamba babadde ku good readings but agende Alan Cruz musajja wattu wetwogerera avudde ku BBS telefina kyanaku nti bwe yali afuna deal ajukira nti Keys Kawalya yali ku NBS bwe yali akagenda ne sanyuka yali akagenda ne bagala Alan Cruz addewo Keys mu kifo kye Keys we yava ku sanyuka ne bagala batwale Alan Cruz yagaana dderu ya NBS n'agamba kansigale ku BBS telefina mpereza obwakabaka naye boss teyamulabawo nakatuse kaseera ng'alaba alina ebizibu ebimuyuzanga omuntu ne bagaana okumubeererawo okutuusa ku ssaawa eno bwe yakwatiddwa ku nkoona naye n'agamba abanywanyi ewannyo weewaawo naye bakama baffe naddala mu radio ne TV abatukozesa amazima amatuufu mwe mulowooza abaana be mukozesa tebalina families abantu be mukozesa si bantu esawa y'olwaleero Keys yafiirwa Alan Cruz yafiirwa dderu ya NBS gyayinza oba nga takyafuna era musajja wattu wamubuuziza kikyazaako n'agamba kati ngenda kudda ku YouTube channel yange ebigambo nno byagenda maaso n'okubeera ng'ayogera it is almost the same words I used when I was resigning era olunaku lwaja nga lumu ne ngamba nti ewannyo weewaawo ndizayinize I think nze omu ku bannamawulire abakyasinze resigningira ku myaka emito ku mirimu ate abataagala nnyo olwa mu office wuliriza ebigambo bino bosi we yakuyisiza bubi kati ye bwe wamugambye nti ogenda yagambye eki yogo teyakwegayiridde muwadde saakulaba oba nakulaba kwegamba babadde ku good readings but agende myawo spek ng'omuntu nze nga bwe ŋŋambye tewali musambi wa kooki yes tobadde muzanyi wa kooki oyo tobadde musambi wa kooki kati soka tusubireyo ka farewell party akaki nga 9 years nga yowa somewhere abasobola okugamba ogende bugenzi bwotyo eya Farida yaliwa Farida positive Farida Alan Cruz bambi bw'owuliriza ebigambo bye musajja wattu bikwase ennaku mu kaseera nga kano otuula n'olaba nga audience yonna gy'obadde nayo ababadde bakusuuta nga bakuyita ow'amaanyi ekyamazima matuufu nga tebakyaliwo ekyamazima matuufu nga tebagenda kuddamu kubeererawo ng'essimu z'obadde ofuna ez'olulekereke tezikyaddamu kujja kubanga kino twakirabako nze nakirabakokko bangi bakkubiranga nga bagamba njagala ompisizeewo kano naye ng'akadde katuuka nga tewaliwo n'omu asobola kukuba simu yadde egi n'ebiseera ebisinga bw'okola nga decision tewejjusa nga decision gy'okoze wabula olwana nga bulwanyi no striving okulaba nga lwakiri o achievinga mu maaso gy'olaga kaseera kano tekaba kangu mu kaseera kali kafaanana bwe kati I think gwali mupiira nasembe okola mupiira gwali gwa Crystal Palace na Arsenal
gwaliyo na sawa 14 dakiika 3. Yes, nakuzo mwezi 2 January wa 2024 lwe nasalawo okuresigninga. Bino bye bigambo byange bwe nakozesa nga nyinyuka okuva ku radio. Senegenze maso nokubera nge wangula omupiira guneeno azibadde goolo 5 ku bwerere. So wini nungi ngevudde mukumula mu kwebaddemu kwa weeks 2 nga tekona ku mupiira kiraga nekyo kina message kisindika nti oba oli awe komyewo ku form yayo ey'okubeera nga ewangula ate era tukoze omupiira guneeno 2 game yange yasooka twagikola naawe ate era game yange ezembi y'okubeera nga nkola era tugikoze ffenna so bagamba kirungi okusima omuntu ng'akyali mulamu before nga tannafa so Prince webale tutambudde olugendo bwangu ate era kekadde nange ngambe nti eno ye game yange gye nsembi y'okuweereza ku 12 Samsung Saza FM radio. Ate nange nkwebaza okubeera omusajja omuwulize gye ndi emirundi gyonna emyaka gyonna fe tubadde nze mbadde nawe emyaka nga 3 kumpi tubadde tuyingira mwaka gwakuna naye tutambudde bulungi ekyenkanidde awo so nkwebaza njagamba nti nkwagaliza bisima amina yerere yonna gyolaga neyanziza nnyo era nyongera okugamba nti Saza FM ejja kwongera okubeera amakaago essaawa yonna alhamdulillah wono yagalira okugamba nti no bannange nyina okukomawo gajja kubeera amakaago kale neyanziza webale nnyo okunzibula mu ngeri eyo mukama abampeere omukisa abawuliriza mwenna abasaza fama mbagala nnyo mbagaliza bisinga tugenda kusamba mupiira nagwo ogusamba ogusembayo banji bangamba oyo agenda lemererwa akomewo biki bikoze bitya naye olunaku lumu MD wange nali mulwadde nga maze several months tebansasula mami wange nakubira MD nali nakukitaana nakubira MD namubuuza naye omwana wange akola oba takola for how long omuntu gyakoze ebbanga lino ne lino nga tasasulwa MD yagamba mami wange namugamba mukadde okimanyi nti okufuna emirimu si kyangu okufuna emirimu si kyangu bakama bafu abatukozesa most especially mu media be basinga okugaba obusente obutini be basingira ddala okutreatinga obubi abakozi baabwe kyokka nga abakozi bambi eno baagala okusiga ekifaananyi ekirungi naye era oli n'akulaga nti toli musambi wa coach nga Alan bw'ayogedde oba bw'akoze statement eyo egamba bwetyo kale nno ebigambo ng'ebyo bw'oba obiwulidde biruma toyinza kulema oba oliawo kubiwa matu naye kusaba tuwulirize ebigambo bya Alan Cruz oba oliawo bino nombiwawa nga n'omwana ali yegomba osoma amawulire newe olina okuba nga oli creative nnyo okuthrivinga mu media industry. By the time I worked on a radio, I was doing 3 to 4 programs. Sports, current affairs, politics and current affairs program. Nga nkola morning show ya weekend. N'okuweereza emipiira. Like ndozo laba versatility. Nga ndi productions manager. Radio eyo. Nina sala olunaku olu enaku z'omwezi aga na resigninga nge buli ennaku 10 nemba wa resignation letter wali wabula omwezi gumu nempandika resignation letter nemba wo omwezi gumu nga bwe banoonya replacement yange. So wuliriza ebigambo bya Alan Cruz kansubire bino tulina kye tubijjamu oba oliawo kali so emotional, a bit emotional. Now the day you resign at BBS. Era yensonga lwaki nakuyise wano leero. So did you resign at BBS? Yes. You left BBS? Yes. After how many years? 9. So what we can confirm right now, looking in the camera, Alan Cruz has confirmed that he resigned from BBS. Yes? Yes. He left. Yes. After 9 years in service. Yes. Why did you resign? Okay.
waliwo reasons zange eziri personal but I can talk ntonotono. Olumu tukuuma ebyama bya bakama baffe ne tutaagala kubyogera nga twaka resigninga ku mirimu. No one can tell nsonga kye yandeetera okuresigninga unless nga nze nange nze nnyini akigambye. So Alan Cruz acha protecting a image ya media house gy'abadde akolera. You felt wanted, needed, or babadde bakyakwagala, babadde bakyakwetaaga. Ekyo simanyi, ekyo siyinza kiddamu, siyinza kiddamu naye kyemanyi buli omukala abadde yeetaaga munne ne walwera newosobola obeera n'omusambi noga ati oba museewa oba nzijewaani museewa naye omusamba omulungi tayinza kubula wasamba okitegeera but kale kannumyemu but I made it. Nasikoze a decision. Zana jikoze. I wasn't forced by anyone. Kuranga, even my boss told me, hold on. But then Puliranga, I'd started losing myself. And but now you're resigning at a job where 2 years ago you chose to stay and dumped NBS. Does that make sense for you? Yeah. She making which sense does it make? Kankwe this fact. Kasuku osobola okukwana n'omuwala n'akugaana. But golowooza kisobola okukulemesa okuddamu mukwana n'akukkiriza. So mweno jani ya media gulinga mupiira osobola okukola transfer n'osooka n'ogamba nedda transfer neddamu nejja n'egamba yo eri n'ogenda. Kitegeera. Of course I'm not saying nti that's where I'm heading. No. But mu kaseera ako that's what I wanted. Mu kaseera ako that's all I wanted. Ate era sigamba nti okay kyanumye ng'omuntu nti you're living at home wobadde and you're like you wake up in the morning and you're like hey pose yosigenda yo you get nga goboka amayoga luli badde nkola mani Friday dembe ne bajigala and gwalulu okwenoga lero no badde manyi ngenda ku dembe n'otagenda. So that's cho kyeyinza okugamba kyofuna but kujja kono okumisinga ebikwanda ekimu abambo badolaba on a daily kati nga togenda kuddamu balaba pose ne lessons endala zoyiga ng'omuntu. Alan Cruz, comrade, my brother, my fellow informed friend, I want to wish you a successful journey mu byonna byogenda maaso n'okubeera nga ate oba oli awo okola. Alan Cruz ategeezezza nti amaanyi mangi agenda gasiza ku YouTube channel ye emanyikiddwa nga Cruz Exclusive gyagenda okusinga okuzza amaanyi kwoteeka skit zazanya nga Mama Brighton. I think bino ebintu at least they can give you a little money netufunamu akasente akateni akasolo tubeezaawo than media houses zaabwe nnene ze batukola ne batatusasula ate oba oliawo nene batuyisibwa nga abatali bantu. Omukozi nina omugagga omu yaŋŋamba ekigambo kino nali tuli mu preparing emmere y'abakozi be gye bagenda okulya ng'agisuubula naŋŋamba emmere ey'embi gy'oyagala otwalira abakozi bo gwe kubyamu akafaananyi nga gwe ke bakiwa ekitegeeza ogenda funa products era enfu. Agamba abakozi bo bawe baliise bulungi nabo bakolera emirimu gyo bulungi mukyo ki inti treating obayisa bulungi abantu abakolera ebibyo n'ebibyo nabo basobola obikola obulungi.
So bwe bwoba mukozesa ng'okimanyi oli boss somewhere, fubanga nnyo okulaba ng'omukozi w'omusanyufu ate osobola okubeera nga naawe ofuna amakungula amalungi. Nze Deni abankuumira atakuumira mpeera mbaagaliza bye munjagaliza yagala olanga naffe noti 77 ne noti 74 kojja okuyita ate ogigona akubira ajaba kukwata akutegeeze oba oliawo omiwendo gy'ensimbi emitono ennyonyi ddala gye tukyajinga ku mukutu guno okulanga naffe. Mbaagaliza bye munjagaliza naddala abali eyo mwenna abakozi n'abakozesa. Olunaku lwankya misinde gya Ssaabasajja Kabaka ng'ate tujaguza emyaka 7 egy'obuto gyawezezza. Mweraba mubeere bulungi, mbaagaliza ebyo bye musinga okunjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.